Sasa ni mchachibora mkuu huyo, mamita Reverend Father David Bove, alibest in Rockford Diocese. So, muntu wamanyi nyongula mungu wange. Na ye kyatumisega twagala otandika okuzimba. Tunoonye ettaka nga tandika okuzimba. Tulidoga nti ozimba. Tandikwa okuzimba. Mukubira essimu nti nfunye ettaka nerya bbeeyi. Neetaaga asatu mu etaano asatu mu etaano ekiro kimu okitegedde oleeta bebi wamweyagala obunene wano mu ggwanga baga nti ekizibu ekisinga obunene bo kyebala baali Bamerika basatu nebagamba nti ekizibu kyali kiva mu obukulembeze ne batandika essomero eryo lirina Kasongola mu ggombolola y'e Kakooge lyakamalawo n'emyaka 3 n'essomero eryo litwala abalenzi nga abantu abayingiddemu erevo naye nga mu bbanga eryo ly'omalayo obeera osoma bino ebya bulijjo naye ng'osoma n'obukulembeze osoma obukulembeze nga otandikira ku kwekulembera gwe ng'omuntu oba oyigirizibwa ebintu bingi nnyo ebikwatagana ku butonde ebikwatagana ku kwagalana ne banno ebikwatagana ku kutwala obuvunaanyizibwa bikwatagana ku nsonga yonna gy'omanyi obukulembeze naye ng'etandikira naawe so wakati omwami ono nange twesisinkana mu ssomero eryo nako obukulembeze obukulembeze obutandikira ku balina koosi ya myaka 2 yatambulira wamu ne UNEB curriculum so ogenda okufuluma about 2 years ng'olina ky'oyize ku bukulembeze. In fact omulundi gwange okuwulira ekigambo vision okwolesebwa dream big nakiwulira ku ssomero eri because balina curriculum etwala gye bayisa mu baana 2 years.
abategeka era n'abakolera abanakolera emirimu mu office zino eza Buve Retreat Center gwe olw'okubalungamya n'okubawanyulira batuuke ng'okusalawo ebituufu okwaniriza abagenyi n'okubabudaabuda n'okubalabirira era n'okussa obulungi mu nkola bwe batyo bagatte ettofaali ku Buganda bagatte ettofaali ku ggwanga lyaffe byonna ebyo tubisale nga tuyita mu Kristo Mukama waffe Kitaffe ali mu ggulu naye maama omutwalo yewe yagulabanga babe yalinga nnene okusinga naye olwaleero Mukama era alutuusizza tumwebaza nti tusobodde ffenna okukuŋŋaana wano okuwa Mukama ekitiibwa n'okumwebaza era n'osobola okujja okutta obudde abantu abakulu abamu tebakwata budde ekyo tulina okubeera nga tuli bantu ba budde bannaaye mwenna mwebagamba mikwano gyange nti right now abantu babanoonya essuubi gw'eddoboozi ate ekintu kino sikimanyi eriyo political correctness nti tuli mumikolo ebyobufuzi bitudividinze tribe bitudividinze oyimiridde teri muntu amanyi woogwa nti you a neutral person that you speak with a neutral voice and people listen to you waliwo kabaita akafuluma buli I think buli lunaku ku BBS akantu ako kawulirizibwa era njagadde okwebaza nti n'ekirala Buganda professional face ya Buganda e Bulange ogifudde very prestigious nti abantu abakolayo bawulira nti bwelo bali mu bintu kya nnono naye kiri very professional nti kirungi so njagadde nako nkayiseewo gemanya y'ekifo kino kitandika twesize Mukama naye emyaka 5 twatandika okunoonya ettaka ne mukyala wange ono twatambula ebifo bingi olw'okusalawo lwa Mukama ne tusangibwa mu kifo kino singa twali tumanyi nti okusomoozebwa tutuyiseemu singa twakumanya ebiseera ebyo osanga tetwandizze wano naye tusuubira nti Mukama yatwagaliza ekifo kino ekisooka twakizuula nti amasannyalaze gali wala twali tumanyi waliwo layini eri okumpi awo twali tumanyi gye tugenda okukwatako injiniya n'atugamba mwetaga 3 phase netoka milioni 40 okutuusa amasannyalaze wano ekirala netulowooza nti steepu eno twali tulowooza nti steepu ntono nnyo injiniya netwetaba injiniya ne bakola kye bayita topography netuzuula nti twetaaga milioni 60 okusenda ettaka tufune omuseetwe kwe twazimbira naye mu kusoomooza okwo kwonna Mukama atugabiridde ntuusa okwebaza eri mukyala wange ono tukoze naye twapangisa tractor wano zaalinga 8 twasooka ne tupangisa 3 ne zitubba kubanga tadde wano sente nnyingi so twebaza Mukama Katonda atwesize ne sente ennyingi zitutadde wano era nebaza mukyala wange nti sente zonna zitutadde wano bilioni 10 mukyala wange sente ezo yazijjanga mu banka nga tuzireeta wano kuzimba ekifo kino mukensuso njagala okwebaza abazadde bange wekitiibwa abakulu abo ababiri kitange we yafa babagamba nti buli omu yeerabirire osanga tetwandibadde na kifo kino
emirimu temutuswaza kubanga kino si kyabano kyammwe era bwe musalawo nti mumusuule naye ajja bagamba nti nammwe munviire kubanga ajja kuba takyalina kyabasasuza. Awo nno tubasaba abakozi abali wano mwenna n'abalinaanyewo ab'emiriraano mubeere ba mukwano eri abantu bano kubanga kijja kuba kituyamba. So omukadde waffe Katikkiro nga mmaliriza Oweekitiibwa Charles Kiberu Kisiriiza alina ebyamukutte mbigira ki bibaluma naye temuggwamu mwana kuba ffe bwe tujja wano Katikkiro n'asituka n'ava mu Bulange n'ajja wano omanya nti okuguma kweyongedde n'okulangibwa kwennyini kuba kweyongedde. Avuga mu Buganda ne tubisobola naye tubagamba bulijjo nti tubisobola nga wamu tebana byakulabirako ebikulu bwamu olumu byokulabirako ebintu bikola ki bisoboka nakusobola okubikola. Nsaba tusituke kyokola kikolere ddala akati tukubye engalo naye tuzikubidde ki ddala tukube engalo tuzikubire leero olaba nti ebintu bikoleddwa mu bigambo Katikkiro bw'ateereddwa okukola. Mwebale nnyo bazwamu mukama wange ebifo bwe biti bizimbibwa nga Mukama akuwadde obulamu era njagala okubaza nnyo Mukama olw'obulamu bwa mwami Rwamuno n'omukyala ate ne bazadde be okusobola okutuuka mu byalo. Era Mukama wange ebintu bwe biti tebikolebwa nga tulina mpisa. Empisa kikulu nnyo, empisa ez'ebyobulamu, empisa ez'ebyensimbi n'empisa ez'omu bantu bikulu nnyo 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 okusobola okukola ebintu bwe biti. Era Mukama wange kituufu nti abantu basobola okutuyambako nga bavubuka gye bali naye banoonya be bayamba naye kibagala babayambemu nga bavubuka tetwebumbye bulungi kujja mu kifo ekyo. Naye nsaba okwebaza mwami wama n'omukyala nti mubadde bantu balungi eri abantu abagala okuyamba okusekula ebirowoozo bwe biti. Okubikola webiri kati ne webigenda okubeera ababikola nga mwami wama n'omukyala mu mitwe gyabwe kino ekiro kiba kyaggwadda era ekirooto kino we tuli kati tuyinza okuba nti ffe abakiraba tulaba nti ekifo kirungi naye ate nga mu kifaananyi kye balina batandika buki butandisi. Omuntu akwata ennyumba emu n'agiteeka mita 4 okuva ku nnyumba endala ku kifo kyekimu ng'alina okuba nga ekirowoozo kiki kinene. Naye Mukama wange kyali kivuddeyo bulungi nti akozesa abakugu abalina obukugu. Ekyo kikulu nnyo kitawaanya nnyo nga bavubuka nti bwe tuba twagala okukola ekintu kiri okukyanguya kireme kulubaawo kugumiikiriza tukutambuliddemu kuvuddeyo bulungi. Era bino byebintu bye tulina okukola naye ate mukulu waffe Katikkiro ayitawo n'olaba nti kituufu alina waali naye ate Mukama waffe Katikkiro oyiseewo nnyo mu kuwagira emirimu egikolebwa abavubuka oyiseewo tubale twagala ng'abavubuka tubale twagala kubanga tetulaba kati waliwo abantu abaliisibwa ekigambo kyo waliwo abantu abafuna mu kigambo kyo nga tebanafuna na mukisa gwe batuukako naye olw'okuba ekigambo weekiri tukitambuliremu ng'abavubuka tutambulira mu buufu obwo era abavubuka mu Buganda ekintu kye tulina okukola si kuwulira
tulina kuwuliriza kubanga bangi muwulira naye temukola ki tetuwuliriza tuwulirize mukulu waffe Katikkiro byatugamba tujja kutuuka lutasuubira ffe bennyini ate kutuuka nekyo mukama wange amawulire yali mboozi mu New Vision naye bwe nalaba nga ayogerwako omuntu okuba bateekawo ekifaananyi kyo nengisoma era nengimalako era neŋŋamba omuyambi wange ono nti omwami we munoonye tumuwulize tulabe omulimu kabaka gwe yatukwasa nze ne bannange bano babe bano abaami kwe kukwatizaako abantu abaliko emirimu gye batandise okukula kwa Buganda tekuli ku mbuga esentema Ssewaana gy'atuula weewaawo embuga nayo bweyonjebwa tukyagala tukyaniriza naye okukula kwa Buganda n'okudda ku ntikko kusimbye mu bantu ssekinnoomu n'emirimu gye bakola ate bwe kituuka ku bavubuka ne gujja bagira kizibu nnyo okusanga omuntu akuze mu myaka ng'alina byakola ebitegeerekeka ng'emyaka egy'ekivubuka yagimala alalambadde nga talina byakola kizibu nnyo 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 era ne bwabaako byatuukako ng'akuze bimulema nebagamba ye omusajja yabaaki kubanga yali mubamba afuna muvubuka kale bwe nategeera ng'oli muvubuka naleeta kye natuuma enkola ey'omulembe omujja mu luzungu oyinza okiyita new work ethic nalaba nga waliwo obwetaavu mu Buganda okukyusa engeri gye tukolamu emirimu kuba bw'okola omulimu oyagala gubala ebibala bw'ogenda mu nnimiro n'osimba ebijanjaalo oyagala osobole okubinoga kubikungula naye tosobola kuba tobifuddeeko era ogenda okubikoola kakati enkola ey'omulembe omujja erina ennyingo nnya obuyiiya obunyiikivu obwerufu n'okukola n'okwagala okukola ekyonna kyokola n'okwagala wano obuyiiya tubulaba ate obuyiiya obwawano bwoyinza okuyita obukusike ye Lubwama ne mukyala we okulaba obwetaavu obw'okukola ekifo ekibudaabuda abakabiriddwa abantu bangi bazimba woteeri zakuddawo kulya bundi kulya bikogonjote kwebaka kugenda masaaji biki temubiraba ebifo obupande buyitirivu buli wantu bandi loogi biki ebyo nabyo si bibi naye wano waliwo obuyiiya obwebuziba obuli ewala omuntu nasobola okulengera nti abantu beetaagayo ekifo we bayinza okugenda ne bawummula ne babudaabudibwa singa bakabiriddwa singa bakoyi okukabirirwa ye stress okukabirirwa kakati mu nsi zino ento nga Uganda ebyokwewummuzamu tetubimanyi nnyo era mwana n'abantu abo abateekeddwa okujja mu kifo nga kino abalina emirimu emingi oluusi abafuna ne ku ssente nga tebawummula olaba emmotoka bw'ogivuga kilomita 15 bagamba genda ogikole saavisi n'ogitwala mu garagi ne bakyusa oyiro ne bakyusa biki ne bakebera ebintu emmotoka naffe enjawulo ntono nnyo ku mmotoka bw'okola olina okwezza obujja osobola okukaluubirirwa ku emirimu giba mizibu nnyo bano betukola nabo mbacunya bwekiri kubanga ng'owekitiibwa Sserwaga babagudde sarala muntu bakola bintu sambala
kati okuwa bampisaamu eggaali abantu bangi babayisaamu eggaali bakabirirwa. Ensi ento tezimanyi nnyo nsonga yakwevunula kukabirirwa. Kyovola abantu bano waliwo obuyiiya bw'amaanyi okuba nti wasobola okukiraba nti weetaagawo ekifo ekisirifu ekiyonjo omuntu ayinza okujja naye eddabulula. Ennyingo ey'okubiri genda bwano bwe bunyiikivu. Kubanga bagambye nti enkola y'omulembe omujja erina ennyingo nnyo, esooka ya buyiiya. Abamu baali baloza nti bagamba genda kuyiiya kompyuta. N'okutandika ekifo kino obuyiiya. Buyiiya. Kakati ensonga ennyingo y'okubiri bwe bunyiikivu. Olina kuba mumalirivu. Okuva mu Kampala ng'ofunye ssente ezo oba bwe wasikuŋŋaanya. N'oba nti oziteeka eyo. Wandibadde olowooza genda mu akeegi. Genda kusuubula bugunga ebintu ebyo bya bulijjo. Weetaaga okuba omumalirivu. Ajja kubamala bumazi bagamba Yesu amala ne basula nga basaba. Katonda Yesu abeera abasekerera kuba yakuwa amagulu n'emikono. Bw'olina okukola awo omukisa entuuyo zo so okutuula awo kulinda byewuunyo. Edda eyo nga tuli bato ewaffe wagwangayo enseenene nga twagala nnyo enseenene. Enseenene kati bazikwata mu ngeri kumpi ya sayansi ne ziba mpitirivu nga bw'olaba mu mapipa na biki naye buli baawenjanga nseenene mu tteete. Naye nga mbeera n'embeera onyensaba ekiro kyoba ekkutiya y'enseenene yinza okugwa mu bbu n'egisanga mu nzija. Nga twagala enseenene okukama nga tuli bato. N'abo abasula nga bagamba nti basaba bafune ebyamagero ebyewuunyo babeeraga omwana asuubira ekkutiya y'enseenene. Toyina woyinza kugisanga. Olina kukola Katonda n'akukwatirwa ekisa. Obunyiikivu kintu kikulu. Era Oweekitiibwa Minisita weebale. Omulimu kati ng'ekino ekifo kino mukitwale nti kyammwe gw'ow'empologoma n'ono omukyala ava e Kabaale n'abalala. Ekifo mukitwale nti kyammwe okusinga mwami ne mukyala Lugwama. Kubanga Father Buve gye yamusanga temwaliyo. Asobola okukwata ennyonyi n'addayo wa Father Buve n'eyebeerereyo mu Amerika. Ayangamira nga nti agenda nnyo mu Amerika. Kati gwe ow'empologoma bw'ogikola obubi mwami Kazibwe si yeebalo baziya gonna gamu nga gabatuula ewaka obeera awo kugira ng'obeera awo waka oli kaddayo ewaabwe. Naye abakozi bangi ekyo tebakimanya. Twetamiddwa emirimu egyo nga weegiri. Bwe giggwawo baneenafiirwa akalimu kange. Mwali mukiwuliddeko? Abakulu bababuulidde ebigambo birungi mubiseeko nnyo omwoyo. Ate nsanga abantu bangi abayinza okugamba nti Oweekitiibwa Sserwanga yankwatirako, Oweekitiibwa Sserwanga yampayo emitwalo 10. Naddala bwe baba nga bye bakola bitandisa okunyirira baagala ffe tulowooze nti bakitalo bayiiya nnyo. Naye gw'oyogedde Father Buve n'otulaga n'abantu abalala n'otubuulira n'ebirowoozo gye wabijjayo mu matendekero ne mwami Mbasi. Obwerufu bw'otaba mwerufu teri akwesiga. Bw'otaba mwerufu tosobola kwezimba. Ekintu kino tukyogedde. Katonda atuyambye waliwo abakiwulidde naye abamu tebannakiwulira. Obeera nojja omuntu n'agamba sebo nyamba kyagala kikooya. Bano abaami ba Kabaka nga tubakozesa ne tubaze bannaye tukoowa ffenna tukoowa. Era bw'olaba tokooya omanya emirimu teginnannyikira. Oyinza obutakoowa ng'okola oteeka okoowa naye ebirungi biva mu ntuuyo ate otuuya n'okola. Yo Omuganda kagamba nti obugagga ntuuyo olekerawo okudduka nga zikala. Mukawulidde abeene buguju mazzi. Awo nno mukole n'okwagala ekifo kyonna kinyirira ng'Oweekitiibwa Sserwanga bw'ayogedde zaalina ensi.
omanyi kyakamyo kasaba lekawaka wekiri kati obwana bwako Katonda yakuuma ebibe bijja kulya obulama bwebwo Katonda bwabiseeko obusubi ebibe nebiti kubanga kawase ebirowoozo byako biri mu baana bali mu lubuto si bano bekazaana abantu tuteka okufa ku baana betuzaala ne tubasigamu ensigo ennungi ez'obuntu buno mwana mugimu ava ku ngozi bajjajjaffe bwe bagamba kale singa gwe kitaawo yafa ne bakuleka situmanyi kyewandibadde oliko wandibadde oba oli utaayaya okola miki naye bazadde bakufaako olabika kugenda kutugasa nnyo kale abazadde mbeebaza nnyo mwebale nnyo kubamanya bibino oli abaddewo awantu akalya kino ali ku kiri gaba